Malaka ecology kyekifo kyetukolera mu programu eno ekifo kino kirungi erimwe abagalana bweyagala okuba nga otambula muno omwagalwawo we want to propose, you have a wedding, you want to move out just you as a person, osobola okuba nga ogamba njagalamu akaseera kange nzekka in the place that is quiet, nsobola okuba nga nyumirwamuko ngaza omuntu. Malaka ecology ekifo kyosaanye okuba nga tosaanye kuba nga tonnakijjamuko ng'osulawo. They have a swimming pool for those abasula mu rooms zaabwe bokka, togenda kuveeri ng'ogamba nzize kuwuga nedda, olina okuba nga wasuzeewo, you go swim, they have a nice gym. N'olwekyo gyamu ku Malakai ate obeere nga okyusa ku bulamu, okyusa ku environment. Mama w'abaana mutwaleko out, tata w'abaana mutwaleko out, gwe mama w'abaana tekirina kikikuggyako okwata omwami wo n'okwata akakaddeko n'ogamba tugende tujoogemu leero nze nkutwala akubiri yange. It's beautiful. N'olwekyo twala omwagalwawo ku kifo Malaka ecology. Enamba y'essimu eri awo, you can reserve a table, you can call to inquire anything you want to know about this place. Tubaniriza lunaku lwa Sunday assaawa 4 ez'ekiro ne ku Lwokubiri ssaawa 3 ez'okumakya program eno yennyini eddamu. Naye nsaba okubagamba basaba ennamba z'abantu. Si buli muntu gwe tugenda okyaza nti ennamba yoba ogyetaaga. Okitegeera, si buli muntu gwe tugenda okyaza tuba weetaaga ennamba ye. Tetumenyeza abantu bakazi, tumenyeza abantu basajja. So munyambe nze gwe musaba ennamba z'abantu abo. Nsaba ennamba ng'omuntu yazze nayogera ku kintu, ku service ng'ogenda gyetaaga. So lisima nkumma ennamba ate ogamba nti omukyala oyo tayagaliza nedda. We give out numbers ng'omuntu alina service gy'addiza audience nja kuba nkwe ennamba. N'olwekyo tubaniriza olunaku olwaleero Sunday. Ate obaza mwena gye mutulabira emitala w'amawanga abali e Uganda mwenna, thank you so very much okuba nti mulaba programu eno. Programu ya love bingi ebitusomooza mu mukwano. Abamu tulina n'ekibuuzo ensangi zino, ne true love ekyaliyo, yadda wa true love. Wala kayimba ka Little Boss, I think, wadda wa true love, nkunoonya sikulaba, that song. Ebibuuzo bye tulina ffe abamu generation eno tulowooza omukwano gwaggwayo. I have a beautiful lady, she's very beautiful, very brown. Let me think she's married. I really don't know. She's a businesswoman as well. Agenda tubuuzaako tandike program yaffe olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba Hajat. Nsanyusa okusanga. You're very beautiful, natural, no makeup banak. Muntu agoyingewa. Assalamu alaikum mwena abatulaba mukwano. Erinnya lyange nze Nusra Kasi nga ndi mukyala mutunzi wa bizigo era nga emirimu gyange njiddukanyiza nankulabye ku katale. Okay. Olabika bulungi kubanga ebizigo by'okolamu tebalabika bwotyo. Njagala nnyo okulabika obulungi because I feel omuntu waba alabika bulungi is not underrated. Bakuwa n'ekintu ky'otalina. Wow. Yes. Wow. So you're a married woman? Yeah, I have a husband. Yes. Really? Yes. You look young. I got married. Daniel. How many years have you been in marriage? 5 years. Oh, sure. How is marriage? Marriage is good. Okay, marriage is good. You married your friend, you only married a person because you were too so kufumbirwa, or you chose a man of your life you wanted? I'm not good at dating. You're not good at dating? Yes. So, ekyandeetera okufuna omwami nga nkyali. In my childhood life, I did have my dad. Okay. So yadde omwana babeera bamuwa that support yonna gye yeetaaga. Waliwo time wetuka nga yeetaaga father. Ng'ate father taliiwo. Kati nengamba nti nze bwe naba nkuze, I feel like I need someone who is going to be my husband and my friend and at the same time my dad. So kyekyandeetera nti bwe nafuna omuntu bw'ati ate nendaba nga tugenda kukwatagana. Kubanga ebintu bya love bizibu. There is that person gosobola okwagala n'akuwa time to mature. Because by the time my man got me, I was really a young girl. Naye n'atayagala kunja mu bulamu bwe nina kugendamu. As a young girl? Yeah. N'andeka mu maturing era kizibu kya muntu kutegeera nti no nina omusajja kuba nkukolera ddala buli kimu kye nalina okukola. As a young girl? Yes. Wow. So they tell us obufumbo komera obufumbo ogeramu you lose yourself nobeera oyo omuntu gwoba ofumbiddwa, you lose yourself as a person. Then you become that person again. Now Sharon, the thing is like this. Kyendabye abantu abasinga basobola okulaba omuntu n'agamba oyo mwana muto to talk about ekintu relationship. Yes. Naye bwe twakulanga batugamba nti n'omuto akubira omukulu engoma n'azina. Nze ndirinze nnyo mu bintu by'abakyala bino ate even on my social media mbadde nnyo mu bintu bino bya relationship because I feel like
ngeri gye I engage with a lot of people kati ndaba obulamu bwabwe ngeri gye babutambuzaamu love si kkomera love wantu ewali emirembe wabula abantu bennyininyini bano bafuulawo ekkomera batya abantu abali eyo bagwa mu mukwano si lwakuba nti ayagala muntu naye agwa mu mukwano olw'omuntu ekintu kyali bwetunulira generation yaffe eyo eno sawa eno gye tulimu nti omwana w'emyaka 2 akugamba tasobola kwagala muvubuka wa myaka 25 alaba talina future ayagala kwagala musajja wa myaka 45 plus yalina future naye abantu abo bakulaga nti omuntu watuuka mu 40 n'okwambuka waggulu baba beefaako boka tayagala mmanya kyobola abantu abasinga balowooza nti obufumbo okkomera ate abantu obufumbo bwabwe babuyimirizaawo nnyo ku bulimba Sharon kyandibadde kirungi omuntu ali eyo bw'oba ofunye omwagalwa bw'oba nga omanyi oli muntu ayagala club mugambirewo nti njagala club so that by that time bw'aba nga si yegwe omukazi gwanoonya akugobe naye kati abantu you pretend what you're not omuntu n'akutwala amanyi atutte musura we hajati agenda abeera waka kwebikkirira naye ng'omuntu gw'atutte yafuuse hajati for a short period of time bwe kiri so ne batuuka eyo ne bameesinga abasajja baneeno ye kyomuwadde ku first time sight kyatwala even after 10 years yeah, I've seen it era bwogezaako kikyusa mbu nange njagala ngendeko ngaeyo ku Malakayi mpumule because ndaba banusula bagendayo bo agamba nedda mukwano si mukyala wange gwe nali njagala that's why obufumbo obutandikira okubeera nga komera eri abantu tebabeera be boy in the first place they pretend balimba yes edda otunulira bamaama baffe baba wasanga nga ali oyo si mukazi mukuna mina asigala nga si mukazi mukuna tayambala kabina tagenda kambala bwe kiri era kyobola bo bawangaalirayo naye kati ffe ennaku zino tuli fake kati tugenda okutuuka ate mu maaso oli azaddeyo omwana we omu babiri ayagala kulaga mbu akandeta omuntu wange owokubiri omulabeko nga buli mukyala gawulira agamba konoolaba ku true colours zange entuufu ojja kuntegeera kati true colours ezo zibeera zifaanana zitya kitegeeza mu first time teyaziraga muntu we kati agana kujja true colours ze ng'ono yamulinda dda naye n'amulagirako bwereere so that's where the problem wetandikira okubeera mu to have this knowledge gy'oli otugambe essaawa zino nga bwe nkunnyonnyodde I don't know maybe it is a gift from God nakula nnyo okay mukukula ne mami wange kati mami wange ye yakwatanga abaana bangi n'abakombooza n'abateeka ewako bazaala ne batazaala naye nga bomanyi ndowooza mubeeramu omwana omugezi kati ate nga nze ndaba sibajjaamu balinga bakataala so nze nensaba mami wange nveewo ewaka nfunire ewantu wala wengenda kati we nagenda eyo naye ngenda ewakojja wange naye nga omukyala yali yazaala abaana balenzi bokka kati nenkulira mu mbeera y'abalenzi manyi buli buyaye omusajja bwasobola okukola ti omusajja asobola okukaaba neyevulungula n'akubira mama we tata biki ng'alimba abasajja bo tebalumwa abasajja balumwa naye ate bo bali oba kugambe abasajja bo babagenda naki kubanga bo tebaagala alwawo okwagala ye bw'ayagala ekintu kyabeera akyagala naye kati ate bo tebalinga bakyala mbu bo they are going to take time biki babanga alinywako omuzimu n'emmandwa nagamba I want that Nusra because Nusra ndabikira bulungi kyekyokka naye nga talina kyamwagaza mbu oba kumuwasa oba kyensonga lwaki olaba bagamba okyasanga omusajja nga mukazi we ali ewaka muddugavu oba bo bamugamba mubi naye n'ayagala akawala akalungi olw'ensonga oli tamwagala jasi agenda mukozesako bukozesa amulekaawo ono omulungi so yensonga ndoza yakinza ebintu bya relationship bineeno mbigwamu nnyo mirembe nakula n'abavubuka nga ate bansinga obukulu naye nga wiiki asobola oyingiza abawala nga 12 mu wiiki emu kubanga enyumba baali babateerako boys quarters kati nga ban'abantu naye nga buli wajja nga kugamba jangu obuze ku mulamu wo kati nga nange mulamu nafuuka muyaayi nga bwenkulaba nkuwa kyayi gwendabye bane tuzaalirayo omwana nakakasa naye ngaolwofuma nga gamba oyo olunaku lwadda tomukkiriza yingira wano buli omu era ku bantu benateri gwe bawasako yadde nagenda okulaba abantu bawasa abantu balala nnyo yakusuubiza ddala ogenda okubuza naye ngaomuwula wadde nagamba waayi muganda wo yangoba oshedira naye kati n'ekirala ekireeta obuzibu abakyala twefuula nnyo nti mirembe omuntu waaba ayagadde omuntu tufune we tukoma abakazi bagwa mu laavu
neyemalayo yenna. People don't be available every time. Wabeera obuzibu. Obeera olaba oyagala kwanguyiriza muntu mbeera. Kyokka ate abasajja bagala nnyo abakazi ababakalubiriza ebintu. Twagala kubanguyira bategere we are the ones. Kale omusajja asobola okwagala omuwala nga yamukwana mu January paka December ng'akyali ku muwala oyo omu. Naye kati bambi abaana kibasuula mu lunnabe. Alaba gaayi n'apakuka n'azaala ng'oli sinabyaleka ali ku bintu birala akyanoonya kiringa ononyinga n'omusajja n'agamba munnange naali kuwasa aliba yeesiimye naye ng'oli naye mu buliri mwakugambira ekintu ekyo. So you don't need to be available. Nze nakirabiranga ku bantu baffe nga omukubira ng'ali mukulatuginaga munayirindako nkyayeza bintu ng'alimba ng'ali busy. Yes, kati bwe buzibu obwo bambi nze nalaba bano baganda bankale banjigiriza nnyo life eno y'abasajja. Era nze bwe nakula ne ngamba nze bwe nfunira wenti omutuufu sigenda kudda mu bintu bya dating Sharon. Era gaayi we namulaba ne mugamba munaye mbadde nkusaba ogende ewaffe. Ne waffe balabirawo omwana ng'ali 19 years aleese omusajja. Because that's what I wanted. You decided at that age to settle? Yes. Wali manyi kiki ogendamu? Nali nkimanyi ndowooza kubanga nga bwe nkugambye nakulambira. Kati munna bwe nakulangambira banze nga sibyagala bibeera musagala kuzanyazanya ngolaba omuwala ajja n'abeera n'ayambala ezo zipleza z'omwami we naoli yabaddemu eyo emu n'ayoza engoye naye nga mulimu nakyala ajja nga talina kaakwatako nga ye gwe baagala. But let's talk about that. Abaana bano bagenda ne bakola emirimu basajja ku weekend ne batatuwasa. Kyokka omajja nga ngalo bunani alya javaazi ne bamuwasa. What is so special? Yala bakola kyanjawulo the chamber because to prove this man thing. Sure. Let me ask you something. How do you describe love? I don't know. How do you describe love? I hosted you. You did host me. Yeah. Now, for me, what I know about love, love, mulimu patience. Okay. Mulimu sacrifice. Mulimu trustworthy. Then mulimu omuntu bagwena kugamba akola mulimu pain esinga okuba obungi. Abakyala b'abaana abobuwala tebalina okuyiga. Bano abasajja bo akwagala ye bo be bamanyi ensonga zaabwe kuba ensonga entuufu omusajja gyayagalako omukazi twalema okutegeera. Naye ate nga mu bisinga bensinga okutegeera abasajja be baagala nnyo omukyala agattako value. Kati ogenda kujja osanga omwana w'abendi akyali muvubuka yeeraba yakamala campus naye ng'agwa omugamba you want a kid every time kyogerako kyekyo tagenda kigaana ozaale omwana we amala akusuulewo. Bw'amala okusuulawo omusajja oyo agende atandike n'oyo omukyala ye gwanalaba nti bagenda kuzimba obulamu. Bw'otunuulira abasajja bonna abafunye ku St. right now basooka kuguma ne bakyala babwe ne bakola ne babako batuuka ne bazaala. Oshegeera abawala tubeera nnyo available eri ne tukisussa n'oleeta kaba kajanja olw'okuba oli agambye nti I love you n'ojja ewaka n'omwoleza ebintu bye batanagambako nti nnoyoza just osangawo bintu byoli nga biddugala n'obikwatamu n'obyoza more class. I'm proving to him I'm the wife he needs to marry. Okujjawo omuntu n'oyoza ebintu n'ojjamu engoye tekigenda mukakasa mbu nno oli mukazi agenda kuwasa. So bw'oyingira akazigo k'omusajja n'omwoleza ebintu because kimanyi abakazi bye mubalanga love kuba abasajja sex but right now biri so cheap. Kati meaning bw'oba ogenda okuyingira akazigo k'omusajja muleetere soko oleeteko ku bintu ebigenda omujjamu ogwo omuzigo si kumwoleza bintu kuba naye abasobola obyoza teri mwana mulenzi wana tasobola kuwoza bintu. Have to show that wise mind eri guy asobola okufuna interest gy'oli Sharon. Waliwo omwana agenda okujja ayingira room ng'eno y'amalakayi agambe banaye this room looks so beautiful, it looks so good biki wobondeeta buli kaseera ng'obwongo we bukoma kubanga bano abalenzi bo omusango b'omusajja ali yekka they always pamper their houses kubanga zibanga loogi zaabwe eba mwe baleeta abakazi. So you have to make sure nti woyingira ennyumba eyo before you step out muwe idea mugenda gifuluma mutya. Kati ebyo tebabola tebabirina naawe aze mu nnyumba asanzeemu sofa TV nasanga omuvubuka bali ku zino simanya bazanyira game obwongo bwe bukoma weewo agenda okufulumaawo nga yategedde ekishu egenda okuba erugogo. That is failing us. Kyekyo kitusuula Sharon abaana naddala ate abawala abalungi abaana bemulaba nti balungi era bakyaddiba kubanga obwongo bambi tebalina. Sharon nedda ati nze kiri kirala Sharon nze nga bwe nagamba nze I used to give my guy ideas
why did I get so married quickly? It's so kind of one right, he needs to do that. There is no way a guy can claim for a woman that omanyi gye bamuzaala. So bw'ojja waffe kigenda kunnyambako okumanyisa nti oli mwami wange waddala naye tuba tutukoze gino emikolo egiri ofishe gigenda okuboostinga mu bantu. Naye njagala nkubira ngambe mukyala wange oli luddanga okitegeeza. Sagala womuba omusajja gw'oli naye ewammwe tamanyiyo akukubira kugambe girlfriend wange oliwa. Your friends, people are not lovers. Mwemanyi nti ono kyali wange. So wajja wali serious abaine okutwala. Oshegera abazadde bagenda abasajja bajjanga mu bazadde babawala nga bazze n'obuntu butono sigina emikolo mujje mwagala ejjaka masagu kyo olaba era after those mikolos ebintu bigenda bugenzi kubanga bigenda byakwera twagala kweraga ndageko si kyekyo Sharon kale abakazi mubere mukono obwongo apart from sex what are you going to offer mufe mwebyo omusajja muberedde olwo kalino zawakala abeera banyumi omusajja muberedde n'obubuzo omusajja mubereddewo kiza omusajja buli lwampitanga mbeerawo sibeera bize biki byoliko I was always there for him. Sharon, how can a woman be there for a man? My guy is not that mwavu. He's that guy inako watu se naye waliwo ebituka ne bigana nga ina soka kubira muntu gwalina yakugamba I need 1M before nga tanaddukira wa muntu mulala kati omusajja anakubira ati I need 1M ngolda wamusigambye do yagala wigi yakakadde just ogiteka ku mutwe omukalu ninga ye 1M ajiteka kuteka ku business ye agenda giteeka ku kintu ekigenda obbagattako so buli mukazi muwaka katono kalinamu at least manya obusobozi bwa bbaawo mugambe nti mwami at least nfulira yakataka emmere yaffe tugirimenga nga tuddamu gula mmere nga tugenda n'oba oli housewife ofuna ekikufuula busy oleme kubeera okutula wakakulaba tv gwe kyovola abasajja balekawo abakazi n'agenda n'anoonya omukyala mugamba mbu omusajja bamuloze teri ddogo likola mu laavu nze sikirabangako. There's a difference between omukazi n'omukyala ogambye alekawo omukazi n'anoonya omukyala. There is a difference. Kubanga bano abakazi bwe badde waka Sharon nze nga nze bwentegeera I used to by the way nga ndowooza nti omukazi bw'azaala omwana nze dda nalinga manyi tasobola kwawukana n'abasajja naye abakazi b'ennaku zino tazaala abaana mbu nayagala nnyo omusajja akazi ennaku zino agenda okuzaala omwana ng'abaze bw'anaaba agenda alina ettaka ly'omusajja ali agenda otwala hafu kutegeera n'azaala omwana yeesibe mu maka g'omuntu naye not because ayagala omusajja ono abakyala mubeereyo nammwe nga mukimanyi nti no mu love yabeera y'abantu babiri before nga tonasaba na bintu birungi making sure nti nawe you can afford ate mubeera abakyala aba value tobeeraawo mukazikazi buli kaseera omugo agenda okujja ayitemu nga gwe just kyoyambako kubbaawo eva kumuyombesa so you need to be busy. I mean yes nange today okay ngera ndabivuddeko ndi kuwuliriza ndi mukusoma we need to be busy. You need to be busy. Kale abakyala mubagambe nnyo bakole because kati gwonoonya ku ssente ozimanyi waliwo lwozinoonya yadde oyina erinnya kubanga abantu bamanyi nti omuntu bwoba n'erinnya likola ssente ne zigaana kati nno noddayo waka n'osanga omukazi eyasibye alaba ina ne Angel akyaliyo olaba osobola okunyuka because oba owulira ng'obwongo buga nokyama want you not with anyone Sharon oliayo otudde wekka noddayo omuntu nagamba wabula mbwa ggwe oyenda mu nsi muno sikulabanga olina wobadde otudde nga ggwe that's why ate balina okubeera busy kyekyo nti nobeera ng'oli mukyala wawaka abeere ng'alina value gyagatta ku mwami we okitegeera so love eno si kkomera love eno gye yagaliremu zino zi vacation zonna zonna nawe osobole okuba nga ogenda tebawagamba mbu nno omusajja ye alina okuleeta ku malakayi how about n'ogamba gayi nti ku luno nze yasasudde malakayi let's go omusajja ategeera ojja nosasula wano malakayi yo kangambe 1M ogenda okuva wano omusajja agenda kukuba miliyoni 3 yarabbi ngenda mmuleeta wano kati mulamu tukamondaga kadde kangaaka male nsange full tank ntono ndabe kyensanga nga kiri waffe miliyoni nga 3 kati mulemu atukomawo